buli ggwanga bw'olisaba ssente ezaawo. Mu kusaba kwa Lanchawa olunaku olwaliro ku Canaan Land, omusumba wa House of Prayer Ministries International Aloysius Bujingo Munnabuddu ayisa abakkiriza okujja okwetaba mu kusaba kwa overnight okugenda okubeerayo olwokutaano olw'enkya mu maanyi n'okusumululwa. Night prayer ku lwokutaano negenda kubeera mu maanyi agatali ga bulijjo. Nakiwulidde nga kiyingidde mu maanyi mu kusaba n'okusiiba kwe tulimu nti amafuta ge mutoola kati ga transfer. Ove mu bategana, ove mu bategana oyingire mu bafunyi. So mbaaniriza mu night prayer y'olwokutaano luno ku Canaan Land, ate mbaaniriza mwaka ensuso ku Sunday nga 16 kusaba kwa njawulo nnyo okwokubanga gwe wennyini weekimira Yesu. Omusumba Bujingo ategeezezza abakkiriza nti Mukama waakubakolera ebyamagero n'okubawewula ku ebyo ebibateganya singa bamwesigamako. Nga tuli mu Yesu jangu ewange, waliwo ekigambo ekirala Mukama kye yatuwadde, ove mu bategana. Ove mu bategana obuteganyi. Bakuyita kutegana kasitoba nga tolina kyotereka. Kuyitibwa kutegana bw'obanga tolina kyofissa. Kuyitibwa kutegana bw'obanga olaga myaka naye ng'ebijja mu myaka gyo tobirina. Kale amafuta weegali. Lanchawa ya Friday no ku Canaan Land, night prayer ya Friday no ku Canaan Land, togisubwa. Tuliddamu okuba ne night prayer mwezi gwa March. Akuutidde era abakkiriza okukuumanga empisa newankubadde bali mu mbeera eteeyagaza. Abantu abasinga obungi ebiseera byabwe eby'obutakwasa bibattira emikisa gy'okukwasa. Ky'obadde onoonya bw'obanga tokifunye ate tova mu buntu. Kyonna kyonna kye kiri ky'onoonya nga tonnakikwasa, sigala ng'oli muntu mulamu. Egendereze nnyo obwongo bwo buleme okutunda olw'obwetaavu. Omusumba Aloysius Bujingo era ategeezezza abakkiriza nti ebyo byonna bye bayitamu kuba kugezesebwa kwa Mukama Katonda ku bugumiikiriza n'obukkakkamu obw'omukkiriza. Buli ky'obeera obuliddwa kaba kaseera ka kugezesebwa. Si kugamba nti twalikifuna. Sometimes mukuba mwennyini mwoba oyitidde, awo wennyini wekiba kiri. Era abantu abagezi beegendereza nnyo nti bw'oba ogenda ku mulimu, okuva le wavudde mu mmotoka wonna ogenda ku mulimu. Togenda ng'owandula ng'ofuuka ku makubo. Weegendereza nnyo. Era bw'otuuka ku reception ne weegendereza. Leka kubanga gwe yaguza amazzi agali buli kaseera osituka weyongera akagiraasi, buli kaseera osituka baba bakulaba nno ku kamera mbaga nti oyo nno munyi wa walagi. Alina hangover ge mazzi gaffe ago ge yeekomerera. Byakintu Ismail, Kurasot TV, Omunnyo.